Tororo yawuumye, Bobi Wine yamusaanikidde. Bwetyo poliisi mu nkola yaayo nga bulijjo n'emulemesa nga alina kuyita mu byalo nga bw'abadde ng'ajja akola ewalala yonna. Aggukidde mu ggombolola y'e Nagongera Mulanda gy'asoose kuba olukuŋŋaana. Eno nno munnanga amasomero gaayo maggale era bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu abasuubizza nti embeera ajja kugitereeza. They don't care whether your children don't go to school. They don't care whether you are poor. They don't care whether your roads are bad. When you vote for NUP, you are voting for these new roads. I want you to vote for a president that you can vote in and you can also vote them out. Yeesigamye ku kya gavumenti kusanyusaako abantu abamu okusinga okukola ebiganyulwa abantu awamu. Do you want champagne for one or both, or do you want clean water for everybody in Tororo? One big car for Fox Odoi, or good roads for everybody in Tororo. Mu kibuga Tororo abadde ayingira mu kikubo ekiva e Nagongera n'asanga nga amakubo agayingirayo poliisi egazibye. Amaze akaseera ng'anoonya ekkubo kubanga libadde terirambikiddwa okutuuka abatuufu b'alina okubeera nga ayita. Kyagulanyi bw'ati awaganyiza n'asobola okubeera nga aggulawo ofiisi z'ekibiina eky'e Tororo. Okuva ku woofiisi zino olw'okuba poliisi ebadde ezibye ekkubo kati atambuza bigere okusobola okutuuka mu kibuga Tororo. Tekimulobedde bw'atyo ng'alina okukwata bodaboda emuyisizza mu kibuga Tororo mu mizira emingi. Bw'atyo n'agguka ku kibangirizi kya St. George wakubye olukuŋŋaana olubadde kuula amalungi. District Hospital ndwadde hospital nayo yeetaaga bujjanjabi. Abantu bagenda okufuna obujjanjabi teri ddagala abasawo tebamala. Bw'atyo akukkulumidde akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga y'okumuzibira amakubo. Candidate naye n'agambye minisita by'Abakama yesterday ne mugamba gamba abo bakyalibwa ba poliisi balekerawo okugaaba ekkubo kubanga nina right w'omuntu omulala yena ogenda n'okola campaign netuyitawo ne tubimba. None of you has ever seen a new president. Temulabangako president mulala naye mubadenga mulonda. You have been going to the polls, you vote. The same old man comes back. The man is now more than 85 years. All right. Bobi Wine tewakyali kubuusabuusa buli walaga abantu beekuluumulula okujja okulaba ku mwagalwa waabwe ye katugambe tebamukkiriza eggwanga limukkiriza naye mawulire aga olupapula lwa New Vision lwa Daily Monitor is it nalabye nga boogera ku public debt nga boogera ku bbanja Uganda lyerina kubanga bw'ayogera ku bintu ng'ebyo amasomero abasomesa bagaggadde tebasomesa n'ebintu ebirala byonna bazze ayogerako kubanga oba oli awo munnange sente abakungu ba gavumenti zonna bazitwala teri ayinza kutegeera makulu ga protest vote. Kale ngenda kuba nkunnyonnyola biki ebyabadde mu lupapula lw'amawulire olwo era nga boogera ku public debt batubanja sente mmeka gy'oli awo munnayuganda okunnyonnyola naye nga protest vote munnange ke kalulu ke tugenda okusuula n'omutima gumu nga ffenna tulonda umbrella era totta kalulu nti gwe soma erinnya lya candidate ekifaananyi kyo kiraba awo nga bw'olaba awo akabonero umbrella okukosa munnange nettiiki oba ekinkumu ke kabokisi akasembayo tosussa kinkumu oba ttiiki kabokisi tomala gawandika bigambo ku ballot paper kubanga akalulu kajja kubeera kafu. Kakati munnange ebyo biri mu protest vote era mwenna mujjumbire
okulonda ku sayidi zombi. Sayidi zombi ntegeeza ntya nti okulonda okusooka tulonda ba MP ne ba presidents. Kakati ate olunaku olulala ne tubeera nga tugenda kulonda ba kansala n'abalala, era mulina okuddayo. Kati enjuyi zombi mulina okubeera nga muzibalansinga, temugenda bugenzi kulonda president naba MP ne mukomaawo. Kakati ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera wonna nti bw'ogenda mu mpapula z'amawulire oba bw'owulira amawulire agafa ku Uganda n'engeri gyekwasaganyaamu ebyenfuna n'amawanga amalala, olabira ddala nga tuli mu kattu kennyini, kubanga tubadde nga tujja tuwulira public debt, tuwulira nti Uganda yeewola ssente empitirivu, naye jjukira nti yeewola mu mawanga ag'ebweru oba mu zi banka ez'ebweru n'amawanga. Kyokka ate na wano e Uganda waliwo abagagga nga bawola gavumenti. Waliwo abagagga nga bawola gavumenti. Kati ebbanja liriko ababanja abeeri wabweru na wano. Kati nze awo nateekerawo ekibuuzo ne mbuuza nti mwe mulowooza baani wano e Uganda abawola gavumenti? Baani e Uganda abawola gavumenti abalina ssente ezo? Ye bazijjawa? Kuba tuyinza okuba nga ze twewola ze bakwata ate ne batuwola ne tuba nga tusasula amabanja ga mirundi ebiri, double payment. Tusasula bano mu magoba amayitirivu, kati ate n'erire nga twazeewola ne baddamu ne bazituwola. Bannaffe abo okukosa n'ebyobugagga ebyali badde bituyamba obuteewola ng'ate era be babyekomya. Be bantu be bamu. Naye nga gwe Munnayuganda mpuliriza nti kati ebbanja erya Uganda okuviira ddala bwabo 2008 bagamba nti kati lyeyongedde emirundi 3, lyekubisizaamu emirundi 3 okusinziira ku lupapula lw'amawulire o Daily Monitor. Emirundi 3 nti kati wooli awo kitegeeza buli Munnayuganda bamubanja oba bukadde 2.5 oba 3. Awo bwe watyo bakubanja obukadde 3 gwe Munnayuganda gy'oli. Wonna wonna wooli n'akaana ke wakazaana akali mu lubuto obukadde 3 nti bbanja liba likaaniriza batuzaaliddeyo n'omulala bannange nga naye bamubanja. Eryo teryetoolako wabula nga naye kakati munnange njagala mutunuulire ekintu ekyo bannayuganda nti tugenda kubonaabona paka ddi eggwanga lyaffe balitunda. Kasayija kennyini minisita wa finance yagamba yali agaana okuddamu okwewola ng'agamba tagenda kutunda ggwanga ng'alaba naye bakama be nga bamuli bubi. Twewole kubajjukira eggwanga si lyabwe, bo teribaluma, bagwira, bawamba buwambi ate basobola okugenda ewalala yonna. Okitegeera, basobola okugenda ewalala yonna kugamba bafaanaganako n'omusajja omusiguzi oba omukyala omusiguzi nti gwe omusajja omusiguzi ajja kusigula omukazi omufumbu. Bamale okubategeera, amale okumuttira obufumbo adduke yagende ku balala. Oba omukyala ajja kujingirira amaka ga banne amale okugatta ate yafuna abasajja abalala. Okitegeera, mu mbeera efaanagana ku bwetu kakati nabana abasajja bo bagwira abawedde emirimu. Buli Munnayuganda alina okubeera ng'akimanya tebasobola kulumirira ggwanga lyaffe. Ebyo binyinza okubeera nga mbagamba era Mukama Katonda abakuume.